naye natuuka ekiseera ne nkigumira ne baŋŋamba oyagala fiiro naye mulimu mwena tubate ng'omulimu ngwagala ne bamuta Owekayo bamuta yanyiigira nnyo indat ne kati ssaawa yaliyo tayogera nange yankyawa naye nga bwe naggambye nga ntandika simuyinaako mbeera yonna teri kibi kyayinza kunkola kyenkana kirungi actually kiyite kyeyampa oyogedde ekituufu yampa social capital yampa emikwano yampa empewo yampa obulamu yampa era Owekayo bwe kinkola bubi nnyo kimpisana bubi nnyo indat nti bwenzira ewaka ne nkirowoozaako oluusi kyagala okunkabya amaziga tulina bye twayogeranga tugamba anaasooka okkuba taleka nga munne kyankola bubi nnyo okuba nti olwaleero sinaba kkuba nnyo naye ninako wendaga ate gwe nali lwaleesa naye yanyiigira tasobola kujja mu pikica yange tayagala kujja na munyiivu nsaba nsonyiwe ampikose omukisa guno ansonyiwe kuba sinze nakireeta kale ate yali agezaako okunsonyiwa ng'agezezaako byerabira naye tulina activation eyajja ku station awo ne babawo amuyita anyway leka nongene namu details kanjogere leni zange bwe zikoma kankomaawo so bwe ntyo bwe ndi Owekayo bamulekawo lwa nsonga bawuliramu ku nsonyi yaleeta ono tusooka ate nga nange kinkwasa ensonyi buli wentuuka mu bakama wange bagamba Owekayo yandeeta kijja kulikka bubi naye natuuka ekiseera ne nkigumira ne baŋŋamba oyagala fiiro naye mulimu mwena tubate ng'omulimu ngwagala ne bamuta Owekayo bamuta yanyiigira nnyo indat ne kati ssaawa yaliyo tayogera nange yankyawa naye nga bwe naggambye nga ntandika simuyinaako mbeera yonna teri kibi kyayinza kunkola kyenkana kirungi actually kiyite kyeyampa oyogedde ekituufu yampa social capital yampa emikwano yampa empewo yampa obulamu yampa era Owekayo bwe kinkola bubi nnyo kimpisana bubi nnyo indat nti bwenzira ewaka ne nkirowoozaako oluusi kyagala okunkabya amaziga tulina bye twayogeranga tugamba anaasooka okkuba taleka nga munne kyankola bubi nnyo okuba nti olwaleero sinaba kkuba nnyo naye ninako wendaga ate gwe nali lwaleesa naye yanyiigira tasobola kujja mu pikica yange tayagala kujja na munyiivu nsaba nsonyiwe ampikose omukisa guno ansonyiwe kuba sinze nakireeta kale ate yali agezaako okunsonyiwa ng'agezezaako byerabira naye tulina activation eyajja ku station awo ne babawo amuyita anyway leka nongene namu details kanjogere leni zange bwe zikoma kankomaawo so bwe ntyo bwe ndi olwaleero ye ranks venom gwe balaba mu mabaala ne beesiimisa ndi hype man mwagala nnyo era singa mpa omukisa ne tubeera ba mikwano ne tuddamu ne tutambula olaba kuba nakwata ensawo y'Owekayo naye nakwata nga nsawo y'Owekayo mu bulamu bw'ensi eno ddero bwe sikuyisa bulungi enkya tusisinkana naye bwe nkuyisa obulungi enkyo nsisinkana mu mbeera ennungi nze Owekayo bwe baamugambanga ebintu oluusi omanyi bakama bange tebakolanga direct communications nti Owekayo bwe kino tokikola bwoti naye baatukanga ekiseera ate nga bakigamba nze nkigamba oli yandeeta nga mpulira kimmenya toyinza kuntuma wa muntu oyandeeta nti kino takikola bwati mba mpulira nga onaga ngende nga maama wange kino kiba kizibu so baagana omu okubeera open gyali ne bamugamba nge so mwetondera Owekayo bwe gyali
oba omanyi wa wali atulaba let's share this gambe nsiima byonna na bye yankolera talina kibi kyasobola kunkola kyenkana kirungi kye yankolera wadde nga ninamuneko beninako obusungu era wetujja era njagala ontuuseewo njagala ontuuseewo mubantu bakoledde ebirungi webali bangi bannange sisobola bamenya bamalayo bannange bangi nnyo era wemba sikumensionize obaddewo nnyo just bino byetunyumyako neddero bya industry wano wojjira wano mu industry banga lyogibeereddemu ani bantu kibatunulanga ku TV ku radio n'ogamba omusajja ono ranks senga ntuukako wano naye era we mukama wanyamba n'entuukako awo ng'oyo waali baani awo omusajja oyo Douglas Lwanga Ankolwanga kyali wange nkwagala nnyo big shout out to you kubanga nekyendi leero wennemererwa essimu gye nsookerako ne mu kutuuka concept gyogeno banjulira namwebuuzaako ngenda kukola kino ngaidinga wano nkoze ntya Douglas Lwanga n'omusajja omulala simanyi ennaku zino yeebuzaabuza simanyi kyaliko ono ga yakola nkulikodi TV wa luzungu nnyo oba tukkirizibwa okubuuza ebbali omusajja ono eyakola nkuliko TV akoogera nnyo oluzungu Anderson Luze Anderson nali mmwagala nnyo simanyi taaki yagiviirako wa simanyi wawe yaseetuukira oba bamukubalirire bayita erya industry omanyi industry baga industry bakuugula erinakuba naye mbumweriri mukama atutaase butaasa balirozezaako era balyogera kalinga kakwata microphone nekakwata tension y'abantu actually loze namulaba nalabera clip ngali ne kasuku mu studio Dolby's nga loze yalese kasuku okatekedeke njogerako linga negomba be actually beyebo abasigaye nabagalanga naye benalinga njagala okutuukako mu tebe gyatuddemu babere okoledde mu media ofatamu amabaala awo sasooka gafata nnyo nga nze olw'ensonga nali eno ngaebyaba MC manyi bisasula ebiri nze nali nalookingira awo nti ba MC basasulwa ebiri esatu bwe nali kyobala saagafata wemba nyingide industry saagasooka gafata naye olw'okuba ku station wano nakubanga vibe vibe eyo yes ne batandika okuba nga bampitanga abo abalina obubaala obutonotono era nga ekyali leve eyo naye mpaka nange nezuula nti levo nno giteeka wenjagala bwentyo kati olwaliro ndaba ku bbaala platforms ez'enjawulo ninye stage ez'enjawulo stage z'erugogo nnyenzeko ne Sudaani ninnyeko ne ku Nnyonyi big microphone eziri serious yes event kijoyinayo sagala jeri zino events okozeeko events jukira n'ogamba naye man akwata omuzindalo ogwo banna eyashiba era brown skin eno kilipu nsaba gibayisizeewo abalage nagibalayiniza shiba nga nkute audience yonna nakola set nagikola ne DJ Satsp nga ngikoze n'omuntu wetuvudde fena nga twemanyi tusinkanyeko eri nasanga Satsp bagendanga ku levels sere batambula ne bababa ne kalala tambula eyo covid awo webale nnyo nange tukube plot 8 vijukirawo nga Satsp bebano ba DJ ba wayaringa webale nnyo tandika nyigire pesa DJ olyajje baba maze jangu osokoza nnyamwao isaamuko Satsp akuba endongo ya sawa 12 nga yebakuba nga pa ne teka kana kayimba gwe man olwaleero Satsp is one of the shining young talented DJs. Yes.
alimira ku deke nakuba endongo yennyini ono naye weekamuukya mu gete tulina twasinkananga nga tere nze mbasingako era awo kuba Satsipi muto nnyo ate mu industry kulemerako so okuba ne Satsipi eyashiba gye nasinga okwewulira nagenda ku stage nazikuba lugogo njikubye kyatugana ekiseera nga batiktokers bagamba beno mu kasita otuuse shetandise nga nina nyini kivulu kasitanda emabega backstage lugogo sho bazimanyi singa zonna nze nzitandika nze ngugumula yes nkubye nnyo lugogo awo palaso saha zona kiripu amanyi ffe ba MC awo buzibu tubusanga nnyo ne ba DJs on the sets nzifunye around ya webale nnyo anyway MC kinayigo n'ekirala ekinyambye obutafuna ranks takola ku seti yange kikino obutawulira ranks takola ku seti yange kikino nti okutandika okulabibwa natandikira kumpewo mainstream kanyambyeko nnyo nti ate nakolanga na ba DJs ab'amaanyi negamba nensooka nkoppa kati ranks takola ku seti yange sikiwulidde nnyo lwa nsonga babadde najjanga nga ngenda okweyanjula naye awulira omuntu wadde nga balitandabangako kuba omuntu wala batalaba TV bw'awulira wano introduction yo ranks Venom BBS Telefina woyogera ranks Venom BBS Telefina nga erinnya yalyako somewhere at least atenga CEO somewhere still kati ranks takola ku seti yati naye mba sigenda kola bulungi naawe otya waliwo ba MC nga siba hype man naye nga ya alowooza hype man era bakoze introduction eyo nenjagala ntuukewo tunatuukawo awo yes wadde nga te hype man yenna era olina okugataka ka MC ne waliwo MC atagatako ka hype man bakategeera bulungi MC yenna olina ogatta hype man yenna olina okugattako kalayini ka endongo egenda vaako oba egenda ku freezinga olina okuteekawo aka MC awo obeera MC naye endongo weba evuga n'oyambala kiri no hypinga babiconfusinga yes waliwo MC wamwita malaria yeka muwe mulekwa ye yaŋŋamba ekituufu kiri nti buli vibe weetuuka nga bafunyewo gaapu ya vibe yaŋŋamba nze gwe mmanyi akuba vibe ye Venom era ye kasita kati wali muyimbi DJ Kagira akubamu nga mpita naye nga naye MC naye yakimanyi si hype man kyekyo malaria waabuukira naŋŋamba malaria ono gwe nagamba naŋŋamba beno omwana buzibu tugenda ku show ebya MC wabijjeemu amaanyi ebya comedian kati okuba hype kumbe kiri kigwe musaayi kyempulira njagala abantu bategeeze bagambe hype man kikyateekeddwa okuba nakyo manya abantu abamu bagala okuba MC beerabira nti ayagala kuba hype man yeah man first of all hype man excuse me hype man togenda kunyumirwa bibyo fuba nnyo punchline ogituuza ewooyo ali mu bbaala toyonoonye line ye gy'ayagala wulira naye osuddewo ekigambo ekirina okugenda ate nga kya vibe kimuwaga buwazi wobeera mu bbaala n'ogamba oba abakyala n'obagamba shake your backside oba shake your bamba oli muwa naye ekimunyenyesa oli muwagi oliwanga amuwagisa webale nnyo ebyaffe bya wagawaga tuyina hype man atali wawagawaga hype man akola kati kankunyumire ate wasinga okuba wazibu
okukola seti esooka twande bagamba nti sawa munana naye omuntu akola session esooka opening set give him respect mulabe muteeke wali mulabe edduka jjukira omuntu yakajja olimu mutandika olina omuwaga olina omusika singa longo ali ku ttaka ayina kino njagala nkize nnyo ne kuba DJ olwo batuwonoonera naffe nga ba hype man DJ alaba abantu bakyatudde lwaki okuba oluyimba nze olugenda okundetera okuhayipinga ng'omuntu yazinye edda kuba nange nina ng'omuntu ali ebwera tali mu ndongo agambe MC bakuba oluyimba luno ali mu kwogera bw'atyo jjukira owali ebweru nina omuwa ekiraga nti tayimu eno oluyimba luno nina luhayipinga bwe nti DJ oluusi ondeetera okuhayipinga abantu abatanasituka oba kubanga nina okuhayipinga oluyimba si hype jjukira wali ba DJ abarecordinga nga takugambe nti arecordinga naye jjukira recording eno gya recordinga ya audio ate gwe oli mu kuhypinga abantu abatudde kadde okuba oluyimba lwa dancehall tebannatuuka zina ate nze oli mu kurecordinga obutandabisa nze nina kukuba hype eri gye bana owebweru gyanaga akasajja kakuba munda wali okawulira olukubi mu budde bwa opening set mpola ekyali mu set ya twalina nsi y'okuyimba singa long eyo omuntu anywa kanovida ke obudde bugende tutandike wali omuntu omuwaga mpola ogenda okulaba agira ati mweka music akatandika ogenda olaba abadde ayimba obuyimbi atandise okuteeka ku kano atandise okuwagala okusitukamuuko olwo nange ŋŋamba mpeera abasajja ba DJs ba house DJ respect bawe respect balabe edduka abamu si bonna waliwo si bonna bano ba DJ bano abajja guest biki came in the prime time yes ate mu prime time ye ng'agenda kukuba endongo atayagala alage omwana nti gwe kyokola tolina kyotugamba tugambayo nze endongo njikubidde nina emusomo gwe nagamba ometaka kyekye yeka mu mentioning omanyi mentioning abantu nga sirumbye mentioning bulungi twali ku shemu nenkola opening set nga mutu bakyali bawulu tebammanyi nnyo tuli mu kyalo nnyo simanyi tuli mu western region tebalaba nnyo TV ya Buganda kakyekye n'ayingira zaali ssaawa nga 6 nga bateeseza ne DJ tukomyewo mbadde ku ki kakyekye mbalala yayingira ssaawa nga 6 time eri ya prime time mu byendongo tulina kibayita prime time yayingira ne DJ bwe bateeseza oluyimba amanyi olwo kibayita pitch music oli yagikuba nali wansi nengamba bannange obudde abasikana sijja baga obudde nkola ki nze mbadde mu bino freestyle byaffe ebyo yayingira nenenyambira naye weyajja wansi yaŋŋamba naye era nawe kitegedde wobadde okola tetusobolawo twalirabisiddwa ate kati gwe credit ffe tugikuwa fa buli mu industry yes sisobola bazinisa ssaawa mu 3 oyagala ssebo gwe otuuke ku ssaawa yakulya mmere ku mukolo ku mbaga y'abantu omanyi nawe otuula nomanya ssaawa eri n'olya ng'enjala emala okkuluma kitegeeza naye amala kukkuta ndongo n'alyoka agukuba n'agufata yes jjukira omwenge guno alina ekirala mu ndongo kiyinamu oli asituse atamiddemu n'oli asituse nono n'agumira okwo abadde anywa sooda n'agumira okwo so otuwamu ku tayimu naddala nanyini bbaala ŋŋambye mbawe message emusaliwo muwe ku tayimu njagala okimanyi opening set giraba edduka opening set baku bino oba dero ozenga venom ya preparing zedde abantu oba venom ozenga dero ya toyina kyokoze
goyongeddeko bongezi jukya ne DJ naye otuse mbudde bwe obwa music oyo obudde obwo gowooza bane ono emusazeeko bane mukambwe muganda wange toye eyasoose muwe ekitiibwa kuba yakuumiddewo mpaka nze wenkusanze njagala kubuuza ba MC association yaabwe gy'oliyo oba toliyo siriyo naye ebintu bya MC bino gwe siriyo naye njagala okubeerayo n'ekirala naliko nabaddeko nagendako kukwata omulimu sigenda kumentioninga honorable yalina show egenda obeera mu kyalo yali yesimbyeyo netugenda mu meeting kuba abali bampunidde gigi baŋŋamba tetugenda kulamulira tugende oweramulire ne boogera n'owa bandi honorable n'abiwuliriza ne boogera n'abayimbi honorable n'abiwuliriza ne boogera n'owa venue stage production ne batuuka ku MC ze gwe baasembyayo bane bantu mmwe MC mulabe njogera n'abategeka emikolo MC yagendo yagutta yagusaayo yaguhypinga yaguyiwa basembayo nange honorable ngamba ambuuza ogenda kukolera sente mmeka ne mugange ngenda kukolera emitwalo 7 honorable yaseka n'ava ne mu katebe nangamba sente z'osaba waliyo n'abayimbi abasaba emitwalo 5 osaba 7 gwagenda okwogera kwegamba kyampuliza bubi kyandetera okulowooza nti MC tebamuwa kitiibwa njagala tuveewaawo era nze nagenze ku bbaala emu nendaba akalenzi akamu bbaala bagita Abani Namuŋŋoonaawo wali omulenzi yabadde ali mukola ku seti ne Magic Touch kalenzi nga nakalabako emabega nga tekali bulungi nnyo fena tetunaba bulungi naye tannaba bulungi akalenzi ako ninkagamba nangira ku show yange ne kasooka kambeezaako ne kasooka kabiraba naye nga show gyanjagala alange naye yennyini yali booked ali ku line up omwana yanvimbye nonvimba ovimba ki kino kirimba MC nnyo nze ndi eno nyigirizibwa ba MC lwaki batunafuya ate nawe MC munnange ate onnafuya tonnabaako kyoli tonnabaako wabadde ekampala kale wava kuba kava mu western wava mu western wazimbye yakasiisiro lyokovimba ekampala wooli osobola opangisa ennyumba veno mugyapangisa sisuubira kuba lusa kinamukoze ennyumba gy'olimu totuuka haafu ya nnyumba yange gyensulamu olwaleero naye nzize nkugambye nkubira menshi nze mbeere lugogaawo oli ku stage nene omwana nakuweereza akapapula olwokuba teri akulimitinga nokamentioninga bannange oyo agenda kukufiirako oyogedde erinnya ly'omuyimbi tebalimanyi audience gy'olimu terimanyi terisuubira nti eririfuna lifuna oyogedde ebbala n'omusajja gw'oli nayo gw'obigamba tasuubira kukkirirayo oyogedde naye omwana ye gw'olangidde agamba oyo MC waakabi Venom namuweereza akapapula nampisaawo nga ne bagamba suubira ndi balijja n'okujja nzija simanyi abamita biki linnya sijja lyogera sijja muwaamu kunamuŋŋonaawo Abani bagimanya mayimbi kyemanya abatulaba bajja mussa mu comment section lwaki oba ovimba kiriki ba MC kiki nkwatagana teriiwo oba tuyinamu bali ne bano naye twali kati byavaawo ebyo kati yeffe dero njagala okima nze nkulaba nga okuba vudde ku presentinga wano oba mike eri serious ffe olwaleero yeffe tuliwo simanyi byabali n'abaana kale abali mu kujja simanyi era nabo mbasabira kuba gye bajja si byangu jangu ng'onywedde naye kati gwaliwo ng'okimanyi nti luli waaliwo gundi yono munajja nange nsobola ovaawo ovimbira ki ku bbaala nga nze nkwata kuba oyo mulenzi gwe njogerako simulaba nko Lugogo simulaba nko ku Serena simulaba nko ku Sheraton simulaba nko ng'alinnya ennyonyi ng'apositinze mbwagenze kuba microphone byonna mbirabye lwaki onvimba mu bbaala y'abantu ebibiri nga nze mbeera sho gye nkugambye yashiba izo zimu kuzasinga fulo zajuza ku capacity lwaki oba onvimba tolina ensonga lwaki onvimba nze ne MC muno bannaye ba MC twekembe tuveewaawo
MC mumanyi n'obuteyanjula tosobola kwanjula munajja kumuzinda waliwo MC omu akali abakarasita kantereremu bannaye waliwo ka MC akarasita kakolanga ku munaku Power King Power King yamufuula nnyo w'amaanyi neŋŋamba rasita nagendawo nga nakagendawo mupya nakajoyininga olwo Power King nemuga rasita woba ompa microphone bano abantu bakumanyi nnyo okusinga nze 70% ekumanyi 30% gyensangawo ne 70% eba ekumanyi mbadde nkusaba onnyanjulirenga abantu bo oba nnyingizeemu gwe pilot wa wano nkwasaamu ku nnyonyi eno nange ngivugeemu naye ng'oginnyanjulidde bulungi gimpadde bulungi yaŋŋamba toli levo ginnyanjula nga bulijjo ne woba ng'omanyi nnyo okukyusa remote ya TV ey'ewuwo bw'ojja ewange tomala gagi era nze njikuwa oba nenkuwa olukusa nalinga we ŋŋendawo ku Power King nakagendawo nkola bagagga bagambe takola bubi nkola bantu bagambe mulungi nga nina wenkoma olw'okuba oyo gwe nsanzeewo yes kasangwawo tosobola muvimba naye bwe yagaana okunnyanjula yanyigiriza ennyindo n'agireeta omusaayi webale nnyo yanyigiriza ennyindo nange giravuzi nenzisuula ntudda wano nali ngenda kukola na Magic Touch seti yange yaliddako yali ya Magic Touch kolwe namusangawo nga era microphone yagisuula awo nenjibaka mu busungu nenga Magic Touch tukubemu ku ndongo gye tukubawa erugoggo gye tukuba mu bisaawe njagala gikubemu wadde abantu batono ikube yatandikira mu instrument nange nemugireyo taxi Maxado nyokama sijja googera nemugira mu Mantis style neŋŋamba Magic Touch kati gikube tandikira mu instrument ne tulabisa nga nange nazze mpaze ebiseera waliwo ekiyimba kino njagala bamuko waswaga nga kituula bulungi nnyo bamuko waswaga nga audience yonna ebwaga nebalekuba ba instrumento nga ne DJ nyini teyeegomba teekayo oluyimba ngamba nozo mpulira ne mutunulako bwe nti bagagga be ne bamugamba nozo olabye bonyini bamutuuza ne bamugamba nozo olabye kati tugenda okukola ne bamusala amaanyi genda kukola nga paka 3 peno magiyingire agikomye ku 9 ogibake sigamba nti takola bulungi yali akola bulungi naye nga nange mujjiddeyo okwo alina kino njagala nkigambe ba MC abali eyo si lwakuba nti gweokola prime time nti gwosinga oli avuddewo nedda actually muyinza okuba muli mu level yemu oba ye nga akusinga kubanga wano wasookayo wazibu wali okutekyatamidde dda tosobola kuyingira kisaawe ngeri waliyo ttiimu y'abantu 11 gwe n'obeera bw'omu awabeerawo akupaasingira ndaba nnyo abantu abavimba bannaabwe nogamba kivaako kiyinza okujja nekubongako ranks nagamba kiri kitya ankoli sweet kimala naye omuntu ekintu ky'okubongako obubonzi nakyo ng'alabira ddala kyankoze na bubi nnyo ku eno TV yennyini nnyini okulabako omulenzi n'agamba mbu namuyisa bubi ate era n'agamba mbu namuvimbira kololo bannange omuntu yenna agamba nali w'amaanyi emyaka 2 emabega 3 before covid aba alimba mpozi nga yansanga ku Emengo yansanga nga telefayina ina weekyadde naye oba olimba era nze nsaba brown skin eno kiripu wagisalamu agikuwe mu box nagirabe clip amulenzi namulaba ku TikTok sijjukira musinkanako sijjukira muyisa bubi mu industry mu ayinza okungamba nti namuyisa bubi mpozi nga nkyagezaako kuyimba nti microphone njibase ate gwegala oginzijeko neŋŋamba tojja ginzijako sebo nange newana mu MCing mba mmanyi kyogenda okukola kikyo oyina feel yo oyina touch yo nze ne bwona kaddaluka nkugereze wakati mu session owuli akayimba akosinga okwagala waliwo akayimba kenkuba hype n'ogamba even nze sikakola bwe ntakakoze bulungi waliwo line zatankubidde bulungi nga nawe kenyini kubanga okimanyi okategedde kati buli omu ayina
ekikye mu kisawo wano abantu nga basaba mu mupiira mulimu tubeere no kapiira banakulata wadde oli naye wobeera mu kisawo gena bikola so industry bwetu bweri so muganda wange tonneekokkola bambi wemba nakuyisa bubi nga sijjukira nsonyiwa naye sijjukira kuyisa bubi nakulabye nga nakulaba ku TikTok sikusinkanangako erinnya lesinza nalijjukira kati naye nga content we mulaba awaana mabaala webityo simulaba nko ngaakola simanyi bwakola simanyi oba yeyandabako simanyi oba yammanyi naye yagambye erinnya yayogedde bulungi era brown skin nanteekawo ekifaananyi wali ensi endabe ewatali yadde okwekwasa producer yakutaddeyo nenye nengaba bannange anjagaza kiki wayi tuli ne Frank Maweje aka Ranks Venom mu Busagwa. Ladies and gentlemen, on the 16th of August omwezi guno gwennyini August omwogerako guba gwa 8 wole tutula kalenda yo gwo 8 ogubala bwoti nga 16 tuli Kira Bulindo ku Nyungu ya Mawe okuyingira church kyenjogerako. This is the Nyash Festival. Bobo galina ng'ogewulira ate nawe atagalina jangu galabeko bade bajogera kungobera batayina okwagala tongobera atayina bambi alina n'atalina. Actually abantu bano kankuse platform eno banyonyola tekiri Nyash just Nyash kiri not your average social happiness. Jangu tukuba endongo wadde nga tebanaba kumpa lukusa lubyogera gwe badde okyagiyina gitadde tuli outside edition tusula outside edition awo nyini wenjagala ojiremu Ranks Venom Nyash boss concept eno siri muntu nnyo nti wa no sijja kikubawo nnyo siri muntu nnyo nti bagamba era olwo nomuyaŋŋansa naga ne mwana gwoli bane ekiri kuttagaliba nemugamba naye musajja wange eyo kule amodani Dante musajja ne Malini Veda abasajja nnyo baawo bameri hatsi tumbe bwe babankolera bagamba abagala siri nnyo muntu wa naye nina producer wange Hilary Kigozi twakwatagana nnyo abadde nga akola nga manager wange akola nga producer wange Hilary Kigozi omuntu wa bongo nnyo omuntu mulungi nnyo mu kuyiiya amannya ga events so lumu twatuli awo kuba nali ntegeka obuvuluvulu ntegeka bu Christmas obutonotono nga njiyayiiya nina ekirooto lumu twali tutudde awo ne tutandika kuba nali nze na Nyash sima Nyash twist biki n'ayogera ekigambo Nyash Festival ayogera ekigambo Nyash Festival so katugambe mu bufunze ekirowoozo kyava mu mutwe gwe kuba nze nalina ekirowoozo ekikwatagana ne Nyash ne abatayina nga njagala kipackaginga bulungi naye to come up with that very name yava mu kamwa ka muntu mulala era muwa respect kwekyo Hilary Kigozi kiva mu actually yali badde Nyash boss omutuufu akuba ye siwa kamera siwa bivulu manya abantu abatukola abo baba mabega taba na mu kamera era nze banayi ba producer mawonye ekitiibwa kati omwami oyo producer ali mabega wa kamera yateeseteese yamanyi ekifaananyi kino bakitunyirira bati yamanyi tulaba oti lwaki ova mu kamera yakuframinga kati Hilary Kigozi ye producer wange amaking paka olwaleero alina nakantu ke yaŋŋamba nga media zino gye zinaye tunula nnyo ku kikyo ogenda kudda wasinga oba okuze media nge kuba media ereeta abapya ogenda kuba nga beera omuntu kyalina kyogamba kipya baleeta omwana nga ate ye so bwetyo Nyash Festival bwetandika emyaka 2 emabega kuba kati wano woyogere bagambe third edition tusula outside tugenda kubeera ku njogere neyanza banyabo ne basebo mbakoola enaku z'omwezi nga 16
tugenda mu Nyash Festival, not your average social happiness festival. Tugenda mu nyungu ya mawe Kira, Bulindo, Kitukutu. Tugenda kwera mu kibira. Tuyinayo tents gye ziri. Abagenda osula tusula outside. Akasiki katandika ku Friday. Wojja ku Friday sigenda kusolooza. Kasiki. Ate nga ne ba DJ bagenda tutandika ku. Kali ku Saturday tusweepinge ku macha. Today bwe tutetereze tuyingire pate ekole ki. Itandike ku macha. Eddemu kubaira tuddemu Nyash Festival. Sunday genda kuba branch. Tubeera mu kibira mpaka Sunday. Nyash Festival. Tents gye ziri tuyinawo nyama choma, pool party, boat cruise, camping, bingi, ziplining, jangu ogezese. Jangu ogezese buli kimu ky'otageesangako. Abayimbi bangi sola ku mentioning ne bamalayo ne ka mentioning eka batonotono. Tuyinayo Kapakati, Gloria Buzi, tuyinayo Viper Ranking, tuyinayo Kapeke, tuyinayo sisobola kuba malayo. Ba MC ngi ba media personalities kigenda kubeera action packed. Kino kyanjawulo mu okwa first edition yali nnungi, second edition yali nnungi, naye gano masanyalazi. Akasanyalazi kawulira kyemanya. Nyash Festival mbako wona nate 16 mbajukiza nyungu ya mawe Kira Bulindo Kitukutwe muje tubeyo nange mundabeko. Munyambe muje mumpagire ngule box endala. Box eno je ndi mumunda. Jenjo zawe kiro. Ngidda muneka lero brown skin yang byankubidde. Ngaya jangu najoziza kiro yasuze bweru nagikunkumudde nyambala box munyambe. Ntumirako kyali wange yani black sugar. Black sugar yagamba timu no pants. Timu no mpale. Abakazi bakitiba kyayambala mpale. Abakazi waliwo akaana akamu kaŋŋamba mu empale zibookya. Abaana bagamba negasagala busagaze gati. Ate balina abaana bane munaasuula ebigundi ebyo lumujja kuba otambula ekijanjalo kiyitemu kigwe. Abaana kankunyumize balina empale ze baleeta wano maaso yakawuzi ebintu era ebiyitamu buyisi emabega neekusiba bweti kati omwana n'atambula nga ate bwakagira ati ofa kinensi. Naye kankunyumize tulaba ebintu mu bbaala. Lero tulaba abantu abaseegu tulaba ebintu mu bbaala. Ebbaala gy'ogenda osanga omwana agenda okusabako mullo. Onyweddemu. Naye kanywe kanovida kange. Lero sigwe kyeru. Sigwe mweru. Mwana jana kuba akamambo. Omwana akugamba ogugambo nga gusinga n'ebbaala obunene wooli. Nze waliwo omwana omu yaŋŋamba omanyi sinagula mmotoka. Omwana omu yaŋŋamba oyina emmotoka osooke dijja omwesonyiweyo ennyimba ezi. Nimanye ebintu munnange dakiika ezi wali. Nze nakolayo ekyobusegu kimu nkoze mu life y'ebbaala. Twaliko ebbaala bagitanga plot 8 ng'evudde wano ku street wano ezze wali waggulu wali. Asikali yali mukwano gwange nalinanga guddijjo ogunene gwe nalinga ntambulirako nga ngufunye awo wali gwakyali wana naye nga agumpa ekirombaako nga mutono n'amafuta. Omwana n'aŋŋamba nze njagala kujjamu ate nga girlfriend wange nanze tontwala sisaagala kisuka wano yiiya engeri yonna naye wano njagala kujjamu. Asikali yali mukwano gwange nemvuga diggira ngisonseka mu makati mu motoka ali neŋŋamba yena aliku neŋŋamba tewabawasala okujja eno wali busy asikali badaiva atalinayo motoka takola ki ne guggwera ku piki ngamba gugwa gutya. Jukira wano ebintu bya firimu bino nga bigwa nga firimu eri mu kuggwako we wasinga okugirayo ziri okanga
tofundikire evudde ku ddabo kwa gwagwera ku ttaka okyalina kyonjagaza mbagala nnyo nyongero bakoole nakuze mwezi nga 16 tubeeyo mu Nyash Festival mujje mulabeko bino byanjawulo nnyo tugenda baayo mumaanyi twategese endongo bulungi nnyo production mulungi nnyo sound twetegese screens ba sponsors tuyina abamala bagenda ku bintu bina bulamu bulungi kibira jangu nyumiro ku ndongo y'ekyo jangu bakunyigeko mu kibira naye gummanyi okukwata omunyigo DJ nakuba akayimba gwofunye ofunye olulenzi lupya ekyana kiyine bina nkikubyewo nga tuli ku YouTube usise twesonyiwe kyana kiyine bina okikutte oliwuli aliwera mu kibira DJ akuba akayimba light ntonotono mundeke bagala nnyo Team Ranks Venom Soldiers bambi bebambereddemu bebandya tiimu yange pushinga kyenta ndoza nawe lokiraba kitambula Team Ranks Venom Soldiers mbagala nnyo obutalekayo n'omu buli ampagira nonyako Ranks Venom social media handles zange zonna laba show yange ne ku Telefina show yange nkola program mpaka kejenga buli Monday saa 3 n'ekitundu nenkola show Alan Cruz yalinga akola gye bayita program fetuliko Saturday yali nyemu kati okuva 9 mpaka 11 bajongedde obudde tubinyumirwe tubigaziye tukyaza kubayimbi tuna talents zenjawulo ne Faima gwe nkola naye ne DJ Jazz 442 mbagala nnyo Dero kale tuwale ne Ranks Venom Nyash Boss nkugamba 16 tuli ku nyongo ya mawe tusula outside edition Nyash Festival mitwale ebiri joka njagala kwebaza abantu bonna bakusulide drop mwebale nnyo banayite mujjoko mwebale kola drop siza buyambi kubanga eyagwa omanyi waliwo nsonyiwa nga tola basibula bulungi nga tutega nko ku kivu tomanya bibeera mu kivu osobola okujja n'olaba abantu by the way kano bamunakasaba kati simanyi nina omuyimbi yanyiza ku first edition ne second edition eyayita katonda wa dansolo katonda wa raga first edition teyayimba twategeragana ssente najja nangamba ze mbadde mmanyi ebintu byakusaaga bantu nga bangi nyongeramu ssente era teyayimba nga ne balance mumuwadde n'agenda neneebuuza yali ayagala nkoleroosi yali ayagala abantu kusanga abantu batono sente zenkuwadde zoyagala nzijjewa kati nze mpise ng'oli mu kuintroducinga Nyash Festival eno jjukira oyinvestinga nnyo first edition ya making zino zonna nti bagitegerera ku first edition nti eze yagenda mu milioni 10 nekola milioni 10 era so just yasinga ku katono nnyo tusaafunamu naye nga ntaddewo line gye ngenda okulyako ebbanga lyonna so mbasaba mujje katonda waraga tekyali kirungi ne ku second edition era teyayimba nga sene nze muwadde ku third edition agenda kujja ayimbe ne yakkiriza tagenda kunsaba ssente agenda kujja ayimbe tanabakangamba bulungi nenkinkawulira bagala nnyo muzikirize tuterax beno bono MC mujja musobola Branskin Event YouTube channel kwe tubadde my name is MC Dero mbadde ne Ranks Venom lwaki tetubasibula sharing commenting and of course betwayisiza bulungi na show please mwebenga mwetereza otherwise abachajja bakyali bangi bless up bro bless up